omwami utakuwaki sente. Abantu bano baviiranga ddala ku bisonga obutono ddala ne batandika okulwana nga olunaku olwo ekyali kyabalwanya nno kyali ki butaleka waka sente anti omwami yali awadde omukyala 50,000 eggulo limu kyokka ng'ate olunaku olwo yali tamulekedde wadde 10,000 wabula mu kumugambako omwami ono yatandika okulwana n'alwana n'omukyala we nga bw'obalabaawo. Era ne mulwana mwali balwanyi nnyo mukiwulira. Era omulundi omulala twakulaba ggwe ng'otudde oli mu ddiiro lyo oli mu kukola ki mu budde bwange obw'eddembe. Omwami yakomawo olunaku olwo n'otamubuuza wabula ye yakubuuza n'otamuddamu wavuma muvume. Ne ku mulundi ogwo era omukyalo ono yalaga ate empisa endala nnyo. Onfuna nyabo era ekyo ne kibayombya. Anti munnange omwami bwe yamubuuza omukyala ono teyamuddamu yasituka busitusi n'agenda gy'agenda ebweru omukukomawo omwami naye najja era n'amuyombesa bwe batyo ne batandika okuyomba. Omukyala bwadde eno n'adda mu ntebe endala bwaddako ate ne mu ndala nga bw'ayomba n'omwami we era ne ku lunaku olwo ku mulundi ogwo nga bw'obalaba oluyombo lwali lw'amaanyi n'omukyala kwolwo ate yatandika n'olutalo anti baalwanira ddala nkugambye nga ne banneighbours bawulira wabula ekyali kigenda maaso mu nnyumba eno kyali ekirala nnyo. Kwegamba kale ebiseera ebisinga mwayombanga nnyo era actually omulundi omulala twakulaba gwe ng'okanyuga ennyumba z'omusajja ebweru. Simanyi obutakkaanya bwali bungi nnyo mu maka g'omukyalo ono complainant waffe anti nga bankugambye nti buli kaseera bayombanga wabula ate ku lunaku olwo omwami yali tasuze waka yali asuze ate wa mukyala namba 2 era bwe yakomawo ku makya omukyala n'amutegeezanga bw'abaddayo gy'ava engoye ze n'azikanyuga eweeru addeyo gye yasuze bamufumbire emmere bakole ne ku mirimu emirala anti naye mu ntunga bo era abo n'amulangira abakyala bonna baalina nga bw'apakira engoye mu kaveera aka green. Ng'oyinza okugamba munnange omwami talina keesi wadde ewaka nti omwami oba ki kubanga engoye ze yazipakira mu kaveera bw'ati omwami n'akwata engoye omukyala nga bw'azimusikako bw'azikanyuga ebweru omwami bw'ajjayo engoye ze. Oluyombo lwali lw'amaanyi nnyo era buli kaseera bayombanga mu maka gano eno nkugambye baalwananga oba abaana baabwe baabeerangawo oba tebaliiwo bayombanga buli kaseera nga bw'obalabaawo. Ng'olwo nno spy camera zaffe ze twateeka mu nnyumba y'omukyalo ono nazo zikwata buli kimu era ng'omwami ono tayinza na kukirowoozaako nti mukyala we eyamuteekako bambega yamuteekako aba Kalondozi okumulondoola. Gwe ng'okanyuga ennyumba z'omusajja ebweru simanyi oba obuzibu bubwo oba obuzibu bwa mwami. Obuzibu bwa mwami butya takuwa wadde 10,000 ate nga nawulira mbu alina omukyala gw'ayagala sente gyazireka. Mujjawo oyo gw'olondoola? Mujja wange gwe nnondoola kati bwe buzibu bwe bwava nga takuwadde olw'ataano omusaba sente zaba yakuwadde eggulo zatandikirako jjo saakuwa sente mbadde nakuwadde sente ate naba akuwadde meka 5 oba 12 ate abaana nina 6 nange. Era olunaku olwo wakanyuga engoye ze n'ozikanyuga ebweru omusajja najja n'akugamba okole ki n'omugamba addeyo gy'ava kwolwo yali tasuzewo nga yasuze wa mukyala oli n'omugamba addeyo gyakola ki gyeyasuzeyo naye mbadde manyi bwobanga okimanyi nti omusajja alina omukyala lwaki oba omugoba ntaddeyo gyeyasuze naye ng'okimanyi nti mujja ogyali anti ebiseera ebisinga yefuulanga nti eno gyayagalayo gyalina okuleka engoye ze ate nga n'oli alina ozoozaako nange ne mugamba zitwale n'oli ayozeeko egolekere nnyingi. Era mwayomba nnyo nina incidents nyingi nnyo kale nga muyomba nzirina nnyingi nnyo era olunaku olulala twakulabako nani n'omwami omu yali azze yajja bulungi nnyo okubakyalya naye okunoonyereza kwange kyenafuna nti mugandawo mugandawo oyo koli yajja nga gw'obulira ebizibu byonna n'omunyonyola ebiki ebizibu byendozo olaba n'omunyonyola omwami engeri gye yeeyisaamu gy'akola atya era ye yagamba nti nja kukola ki nja kwogera n'omwami engeri munaye gye yali mukoddomi
Omukyala ono bwe yawulira ng'embeera emususeeko yayita mwannyina asobole omuyitiramu ate ku mbeera eyali egenda mu maaso ewaka. Ekiwulira era olw'eggulo olwo lwennyininyini ne tulaba mwami wo ng'akomawo. Era ombambi omwami ono omuvubuka yabeerawo n'asiibawo olunaku olwo alinde mukoddomi we basobole okwogera. Era yamusanga yeebase mu ntebe bw'ati bwe yajja n'amubuuzaako n'amwaniriza bulungi nnyo. Ewaka n'asangawo mukoddomi we n'amubuuzaako bwe wajja olina engeri gye weeyisaamu wamubuuza oyimiridde bwenna nga tofaayo okitegeera era kino kibayombi. Omusajja n'agamba ndowooza olaba mukazi biki bikino mwagala okuyomba. Nga bwe wategeddeko nti abantu bano eno balwananga ne ku mulundi ogwo tebaaswala kulwanira mu maaso ga mwannyina wa mukyala ono. Bambi musajja wattu ne yeewozaako n'amugamba ndowooza olaba omukyala ono bw'atampa kitiibwa wadde. Era omukyala n'akwata ekkubo n'agenda mu kisenge. Kwegamba mmwe nga muyomba oba waliwo abantu oba tebaliiwo nga mmwe muyomba buyombi. Nga bwe tutyo nga tuyomba kubanga omusajja ye yali yafuuka ekizibu. Awo Aisha okimanyi nawe oli nga takuwa buyambi ate omuyinamu abaana ate ng'okimanyi eri waliyo omukazi lwaki aba takibalansi nga kuba yaba yakiteekawo ekitegeeza akisobola. Abalansinge inaalekeyo n'eri alekeyo. Nange kyenduubirira kyolubirira aleke eno n'eri nga bw'alekayo aleme kwekubira minzaani ye yeekubira. Ekikulu mu investigation zaffe wali oyagala kumanya ntambula za mukyala wo ng'owulira mbu omukyala akola ki ayenda oli mujjawo nti ayenda kyokka ng'ate omwami gy'amalira obudde. So twatambulira ku omwami wo. Jjukira nagambye nti naye entambula ze tuziyina era naye twamufollowinga tukonfaminge omukyala ono mukyala we. Ekiwulira era mu kunoonyereza kwaffe omwami we yagula ettaka n'abaaka ennyumba entonotono gy'azimbira omukyala ono naye nga gw'oli muzigo. Era omukyala oyo waabeera waabwe tebapangisa. Naye nga mukwano ate katwengere maaso ne investigation zaffe tumanye kati tuli kuki omukyala ono amazima gadi yeetaaga yagafuna oba nedda. Tova ku program Kalondozi. Afuna nnyabo tebapangisa. So twamugoberera olunaku olumu omwami wo ne tumulaba ng'agenda mu kifo ekyo. Bwe tuddako ate ew'omujja wa mukyala ono anti ekigendererwa kyaffe kyali kyakulondoola mujja we gwe musango gwe yajja okutulopera. Era olunaku olumu twagobererako bawa abakyala bano ababiri ng'agenda ewa mukyala namba 2 era yooyaawo ng'ayingira mu nnyumba ajjamu engatto bulungi nnyo nga investigator waffe amuliko ku mugongo. Mweri era yagendangayo nnyo. Oluvannyuma ennyo tugenda olaba omukyala omu ye mujjawo. Era bwe tutyo investigator yakola omulimu gwe ogw'okulondoola amaka gano eno buli nsonda buli wamu yatuukawo. Era omwami ono yooyaawo ng'ali mu kukuula ku muddo anti waka wali waabwe. Mu kunoonyereza kwaffe mujjawo n'ajjayo engatto n'azingiza mu nnyumba. Era omukyala ono namba 2 yalabibwako ku lunaku olwo ng'ayaniriza omwami we. Bambi nno ye yali talina buzibu ye ng'omwami amwaniriza bulungi nnyo nga tebayomba tebalina buzibu bwonna nti oba balwane. Kyova olaba omwami yeekubiranga nnyo ew'omukyala ono. Okiwulira mu kuzingiza mu nnyumba naggalawo oluki wabula oluvannyuma ennyo ate ekyatwewuunyisa mukoddomi wo ani muganda wo twagenda okulaba ng'ajja ku nnyumba eno n'akonkona bulungi bwe yafuluma omukyala. Titwawulira be baayogera engeri gye twali distant. Tetwawulira be baayogera. Okiwulira
omwami n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda muganda wo. Wabula ate ekyatewuunyisa investigator waffe yali akola omulimu gwe yagenda okulaba ate ng'omwami muganda wa complainant waffe azze ew'omukyalo era baayogera n'akwata ekkubo n'agenda. Bwe yaddayo mu nnyumba kyetwafuna yagamba omwami wo nti abadde mugenyi wa neighbor. Oluvannyuma lw'omwami oli ate okwata ekkubo okugenda ng'amaze okwogera ne mujja wa complainant waffe bawa abakyala bano ababiri yafuluma ebweru bw'atyo nga bakebera ku ngoye era emboozi gye twawulirako yali amubuuza omwami azze abadde ayagala ki. Omukyala n'amutegeeza nti abadde mugenyi wa neighbor naye nga neighbor engeri gy'ataliiwo agenze era bwe batyo ne bakwata ekkubo ne bayingira mu nnyumba ne baddayo ne beggalira. Anfuna bulungi ye muganda wo ono yajjanga nnyo mu maka gano agamujja wange. Yes. Era ng'akimanyi nti mujjawo. Abantu bazibu kati ekitegeeza nti mwannyinaze ayina eyajjanga ewange nga nkema mu bigambo bitwala wa mujja wange. Nkugambe ki ekigendererwa kye ky'ogenda okufuna olunaku olwaleero. Era kankifune kuba njagala nkimanye. Mujja woono mujja simanyi manye ebintu bizibu. Mujja woono yabeeranga nnyo ne muganda wo ng'era omwami wo aba tasuze waka omwami wo aba tali waka muganda wo abeera eri. Yagendanga nnyo ewa mujja wo era baakolagananga nnyo. Kirabika omwami wange yamutumangayo kuba engeri gye baali ab'omukwano ennyo ate ko kuba ye yamutumangayo. Gwe bw'osuubira. Nze bwe nsuubira. Yamutumangayo n'afuka mukwano gwa mujja. Ate kuba yamutumangayo kuba baali ba mukwano. Kaakati nno omukwano gwabwe gwali mungi nnyo nti baali basukka mu kubeera abo ba friends. Gwe muntu ki agenda ewa mukwano gwe neyeggalira ennyumba atali musajja n'ovaayo mu tawulo n'onaaba kubanga olunaku luno olulaba omuganda oyo yajja bulungi nnyo omukyala ng'ayoza bintu. Okunoonyereza ennyo ku bantu bano omukyalo ono yakolagananga nnyo ne muganda wa complainant waffe era ng'omwami ono yajjanga nnyo mu maka g'omukyalo ono wabula ne ku mulundi ogwo yajja nga bw'obalaba awo naye ng'engeri ate gye beeyisaamu olaba nti beemanyi nnyo nti beemanyi ate ekyenkomeredde era bw'atyo n'amusaba okuyingira mu nnyumba naye jjukira nti ku mulundi guli engeri bbaawe gye yaliyo teyamuganya ate kuyingira mu nnyumba wabula ate ku mulundi guno bwe yamukkiriza ne bagenda munda. N'amwaniriza ng'olaba enkolagana y'amaanyi bwe bayingira mu nnyumba ne baggalawo era oluvannyuma omukyala n'avaayo nga afulumya amazzi agatwala mu kinaabiro. Era ebyewuunyisa byali bingi nnyo ku lunaku olwo anti omukyala yayambako omwami okusitula amazzi ogatwala mu kinaabiro omwami oli anaabe nga kiraga nti mu nnyumba gy'ayingidde akyafuwaliddeyo. Okiwulira bwe yagatwala mu kinaabiro n'omwami ono n'avaayo n'ayingira ekinaabiro. That means omwami alina bye yali akola mu nnyumba bye saamanya. Era oluvannyuma ennyo omwami oli ng'amaze amaliriza okunaaba yavaayo bulungi nnyo mu kinaabiro n'akwata ekkubo adde mu nnyumba. Akola mu nnyumba bye saamanya. Okiwulira Aisha golaba kisoboka ekyo okubanga alina byakola ate ng'oli mukoddomi we ng'ono mwanyi